kati ekyo ani akukkiriza kondi constitution yaffe oba mwempita institution yammwe mwe baani ffe banunaki ffe abaddugavu kale mwagiwandiika ti kwana abaddugavu bawasa ku 17 nze nina amateeka aganfuga era nga tebinabaawo mu mwezi gumu emyezi ebiri mu Bunyoro mugenda tandika kulabikirwamu obubonero obw'enjawulo anti kati olwo jjukira nze ssaawa zino natandise okuyumuka lwakuba nti ngenda olinga musota then kasokere tandika guno omwezi omukono ne gujja mu piramidi ndowooza era ogiraba so kati nze mu bufunze ngambe nti naatera okukyuka kanjogere wendi naatera okukyuka era njagala kulaba ku NSSF ne police ne embassy SSF teina musango naatera okukyuka ekirala saidi zeyo Bunyoro engeri gyensemberedde anti kati nze bwe mbawa kufuna ekintu nga mu mwezi ogwokubiri obubonero bumu butandika kulabika leero oba okitegeera kati mu Bunyoro eyo waliyo ebitangale bigenda otandika okuba Kasese ne wano mu Buganda bijja kuba biyitamu nga ekitangala kijja tandika kuba mama hari mayani murabwireho arukireho asimukire hansi hano mbeni murure hagati hano kyonka hati bwire buno bona babiri barukireho basirikira nikyo kuranga abantu bana baro mu maiso bani mu kusemba sembera hansi hano nibagonza kumura beto arabayira hari henyene arukireho asimukire hansi hano I know how bakoraki Bikira Maria Muzaire aino omuntu omunkura ng'omukazi kyokka otali mu kya white omuntu owunkura alina mama Maria nkumura ajwaire kya red ali mukazi nindira omuntu ogwo nawe atateeka ine narubatarubata nawe naisa aine byakukola na Bikira Maria mbaye nimurora nawe atateeka ine narubata nagenda kumutasambira hansi kyonka okumurorera mu mwanya Bikira Maria tasamba hansi ekigere kya mama Maria tikirubata haitaka ali mu mwanya ho kake kyokka nurangu asiri mukire tali haiguru kyokka ali mu mwanya tali hansi ngo asambire haitaka baitu ali hagati mu mwanya bwire buno nambe mbaye ni mulera takiyaro asiri mukire bantu size emyaka egyo abo balina okumpa abangenda tikirwa omukoro ng'ejaffe oba kitange yalina okumunzikiriza yayogera n'abakulu b'ekika ne bakakasa mu buwangwa bw'Abanyoro Bakiga oba obw'Abanunaki byonna bibiri anti kati nkugambye kankulage kino mumuyinza okuba nga mubyerabira wabula ffe bajukiza mu baddugavu abatuufu bwe bazaalanga omwana omulenzi kasita avubuka oba amaze okusoma oba akuzeekuzeemu bamuwanga effumu n'akasaale ne bamuga genda oyigeyo empologoma oba ekisolo kyonna nga kikambwe oba engo kasita ogiyita n'ojja ne bakuwa ki omukazi ne balagira nti kati gwosobola okukola ki okuwasa guno baba guno mulembe nze nandigitwalidde butwa omulembe guno mu kujja nga gukyuka mpola ffe waffe weebiri ffe ewaffe Bunyoro bikyali bya kalica ffe amazina agenda bage bazina wano mu basezaala biki ebyo waffe tebiri abo be Baganda abamanya Baganda abatuufu okay kati ebituufu nga temubitulaga tuufu naye be balina ssente ezireeta okwemulisa tukola ebituufu kati ewaffe saawa ya leero cultures nga bwetambula mu kyalo ewaffe Bunyoro ogenda okuwasa omukazi ng'ozimbye amaka akayumbako ng'olinawo ennimiro ng'olinawo ne ku bisolo ebitonotono nti ennimiro eyo kabonero kalaga nti bw'ona owasa omukazi aba afunye waatandikira okulima oba osobola omuliisa so kubanga okuwasa ewamu oba ovaayo ng'obeerawo kati omukazi ogenda omuwasa ng'oguzeewo ettaka lyowali so kitaawo akuwadde ng'akuwadde tulina lingi gavumenti yali basebe lyaffe oyo tusimayo mafuta
gavumenti ettaka lyaffe yaliba naye ngenda kyuka manye emisaala gyammwe bwe gitambula kale nja kukyuka naye njagala nze nkiriza nti nja kuwangulwa nga nfudde. Kati mu bufunze ebyana biwala bitandika okuligita. Ebyana biwala biti Ebijja okufa. Byeteekateeke. nze munaye nabagamba nina bantu abo ow'amaaso ga bbulu omweru n'abalongo. Gambye ow'amaaso aga bbulu omweru n'abalongo nti nakato ne babiri abali mu katogolo eyo mwongere okugula ekizigo. Nze ndi wa bizigo. Kini ekitagira mwongere okwenyereramu. Era si buli omu si buli muntu kati kiringa bwolaba nti omuntu ow'amaaso ga bbulu taba na maanyi. Eri azaalibwa ng'alina amaanyi naye si buli omu nti ajja azaalibwa ng'alina amaanyi. Waliwo gwendaba gwe twabeeranga naye Esaara atandise okutambula ng'anyumyanga ye bw'alina amaanyi amangi. Talina maanyi. Era waliwo abagamba kwono toleeta matayo. Nze ate nze mpakana nze saagala kwogera. Jasima mugende abakwasaganye nange nkwasaganya kubanga nange kyenjagala nze nagamba nti ne bwaba musumba ng'osobola okusabira omuntu n'owona. Era wano omusumba gwe nali neegombyeko ali ogwo ate yalina oba Church of Uganda. Omusajja yasondanga 2200 n'azimba church eyo mu Northern oba mu Western. Mwogerako omusajja oyo y'omu ku basumba be nali ndabye mu Uganda. Nemwegomba. Nze tonnandaba nkwatako bwenti n'omukono. Kati omusumba Kaweesa ye Sano tomunyoma. So njaku bazadde bange bwe balina okunzikiriza kubanga kati emyaka bwe gibanga giwezedde nni ekitangaala kiri ffe tulondebwa kitangaala ffe tetweronda nti oba ki kitangaala kasita kitandika okujja mu bunyolo biki awo nja kuba nga nzikirizibwa. Kati waliwo emikolo eyo waffe nga gye egy'okutikira empaako. Mukolo mulamba. Ate kati oyinza obeera omunyolo oba mutooro oba muki nga toli bwotyo. Badde manyinza olugiragiramu awo nga munfuula bwoti. No. Bakuwa ku mata mukuma ebyoto mukola buli kimu. Emboozi zikulondaawo ez'abajjajja ffe tetukozesa bajjajjaffe tukiririza mu baddugavu nature. Era abaddugavu bajjajjaffe be bakola nature eno be bagibeezaawo nga bavudde mulamu bwenzi. Kale gyegye kinkolera kuba Solomon ye n'ayagala muwangula. Just a explanation. Lwaki naawe okkiririza abantu bano olaba obuzibu bw'ensanga mu bantu. Ebiseera ebisinga omuntu agenda ku kyaki kyobala twaleeta kopa. Omuntu agenda ku kyaki ne bamusanga ng'ayambadde kopa ng'oyo. Oli n'amugamba oliko empewo z'abajjajjaabo biki sitaani. Naye empewo ne bwe zibanga ebyafaayo by'empewo mu famire yonna zirondamu omuntu ogwo. Kwa si buli muntu kati nze nazaalibwa Siriya nkyuka nkola buli kimu. Kitange agulya. Kitange ne bw'omugamba nti tunula wano ne wali obedda kika bbiri talina kyamanyi. Baganda bange ekika kyange n'ekyalo kyonna teri n'omu asobola kulaba kyendaba. Ne bwe ba Uganda yonna ndi omu. Kati empewo oli olusi agenda ne bisira n'olusi bamuloze. N'ogenda ne bagamba nze mpewo teriyo empewo bwe zikusiima zibanga nga bw'ogamba kubanga mukiyita mpewo mu Wankole tukitwala nti bacwezi. Kati teriyo mucwezi asobola seranya. Ndowooza era mu luzungu kye bayita guardian nti oli aliko bamalayika be. Guardian angel. Biyambako nti just bw'okola ekintu nga tekiri mu mali kubanga ne bwoba ogenda kufuna ekizibu ebisolo bikuba nga wabula zasoose ne zinva okitegeera nga nakirowoozeza. Kati empewo zino bwe ziba nga zikuliko actually buli muntu alina sense eyo naye ate omuntu ow'empewo yayita mu connection ng'omulala tasobola giyitamu. Kati ne bw'oba zikyankalanye at least buli woba okola ekintu nti ogenze mu bwenzi obusajja bugaana. Naye empewo teziyinza gamba nti bwengenda nti ngenze kukola nti empewo zijja kuutira sente. Teriyo mpewo ekwagala ng'oli bubi.
nazo zaagala alina essanyu. Abantu bonna buli wogezaako ekintu ne kigaana oyo aba muloge obanga Katonda yakikola obe mwavu. no osobola okusanga omuntu nga yatto Katonda n'amubulokingiraawo n'atakusuula ddalo naye nga buli kyokola tekiyitamu. Ate mulimu n'abalemera mu bukulembeze nga bassa abantu Katonda naye n'amuteekaawo mu bukulembeze. Naye era tobeesigamako nnyo. Ongambe waliwo omukulembeze agenda osooka kati waliwo addako waliwo ne next one. Gwe weesirikire ekirala mbagamba nti Katonda yongere okubagumya naye ekitangaala kino ebitangaala bwe binatandika okulabika abantu saagala bibasasamaze oba bibeewunyise mu bunyoro no just bulibu kubanga era nga bwe nagamba nti mu kulondebwa kwange abantu abaali balisobola okuddako baafu mu kulondebwa kwa babavanga nga tanabana ng'akyatunula n'okutunula waliwo ekitangaala bwe kyetoololanga mu Europe waliwo abaana abaali bano bwe bagamba nti simanyi baalabanga Bikira Maria mu Fatima. Ekitangaala era bwe kijja nga kibakubamu baali tebasobola kubalako bwe kyadda ku oli amaaso gaali galina okufa then nalyoka activating oba naakola kati nange bwendi bwenzize ŋŋamba nti ekitangaala ekyo kasita kijja kitegeeza ajja kuba ntuusiza kirina okujjanga mu mwezi ogujja ogw'11 oba mu Desemba mu January bwe kikoma myezi egyo kasita kimala okujja then awo mba kasita gikoona 28 bwe pa ku ssaawa 10. Aha awo tetukireeta aha nze ndina naye si bwe oba ngambe nti wali already yaba amanyi. Kati embaga yo tugenda kugikola tutya Matayo? Tugenda kugenda wa mupaatiri abagatte tugenda nze sikozesa mpeta. Ekirala ekyokubiri nze kasita amala okuva ewaka bwe mbeera n'omukazi kijja kunkalubirizamuko naye obwakabaka bwe bulina okungatta obwakabaka bwe bunyoro lwakimenyi emikolera girina okubeera waffe. Twala wali tulina abagatta mu ngatta yaffe ey'ekinnansi nga bakutandika egy'emikolo naye nga egy'emikolo teginatandika nina okusooka nengenda ku mabeere ga Nyamwiru nenaamiriza nendayira kale kankiyita okulayira bwe mala okulayira oba bwenyini ku mabeere ga Nyamwiru kuliko ekiyiriro amazzi gava mu jjinja nga gakirira bwe gati kati bwe mala okulayira awo ng'anyimiriramu waliwo ekigere kinene bwe kiti ng'anyimiriramu dene nga amazzi ago ganyiikira okumala eddakiika 3 nga nvaayo kati awo mba nkirizibwa mba nkigaddewo ebisigadde ffe nga tulinda baana ng'oli wa bukwakkulizo nnyo. Nze olaba omanyi lwaki bwe mba nkyuse saagala bbeera mu bantu omuntu ayinza n'okuntunuulira n'akosebwa kyova olaba nti nze ne bwe mba nkyuse omuntu tandiraana ejja kuliraana era beerayo eyo munda gy'okyukidde ng'okimanyi wembi kale omanyi nze teri muntu gwe neewereranga gavumenti nja kujja ne sappulaawo nsabe essaala bw'oba oyagala kumanya ebyesappuli genda ekagado bagambe Matayo gwe mwasabiranga biki ebyabangawo bajja kubuulira nzaani nzisaagala kweyogerako wabula njagala nkyuke ndabe poliisi mu butuufu poliisi esobola okumpamba ng'okyuse. Omanyi omusajja yakola emmundu nze oluzungu lwe nali nsomyeyo ku nsi kuno omusajja yakola emmundu yagamba nti gun cannot kill people, people can kill people. Emuzungu okamanyi emmundu tezitta abantu be batta abantu. Kati bwe wawulira waliwo emmundu gye wawulirako nti baasibye emmundu yatakawesa bagisiba gyeri eri ku duty bakwata abasuspect. Kati ekikulu nti entalo kati ekiriwo kyova olaba nze nabadde neeraliikiridde ne ku muwoozi nti ye asobola okwogera olwokuba nti alina amagye alina ki naye omuzungu saawa ya leero takyalwanyisibwa bino naddala America
tosobola mulwana ndi ajaleeta ennyonyi agiteekawo nti mwekubi bali balwanyisa mwoyo basobola n'okutonyesa enkuba wano netonya okumala omwezi nga just punishment. Kati bwe baba basobola bo bayimiriza omuyaga oguli ewa ate kati bwekyo bakisobola basobolako be bakola bakoze nnyo maama balina tekinologi basobola oleeta wano ennyonyi nezisuulayo birwadde nga balumya just muwoozi naye nosanga nga abantu abatalina misango bafudde nti lwa jeno basobola ekyo kikola nga jeno waali kale maje naye ndowooza muwozo gyosinga ne Solomon omuweeyo omulimu kwagala nnyo ate nti mwagala nnyo muddugavu mugambye abaddugavu tubaagala Muwozi si muddugavu Muwozi muddugavu naye saawa zino siteeki gye tuliko challenge eriwo Omumerika tayagala Uganda ate Omumerika saawa zino nti abaddugavu tulina okubikola nnyo emitwe okwegendereza nnyo kubanga Omumerika ategeera nnyo alinga ali kiyinza okugamba nti IQ eri waggulu so kati bw'ovaayo n'ogamba nti ngenda kukuba ekikonde direct ebyo si byetuddamu kati tugenda lwana entalo za mwoyo oba mizimu kanjogere bwento nti emizimu nti saawa zino Muwozi oyinza okuba nga akyewerera Abamerika biki Amerika n'akubira Rwanda ne Kenya n'abagamba tewabawo bya busuubuzi byonna biddamu kuyita wano tulumya jeno kati gorooza bannayuganda bameka bagenda ofiira okitegeera so ye bw'aba alowooza nti agenda kuva eri alage azimbe akole amaanyi ebyo tebiriiwo Abamerika baatudde ebivaamu mujja bisoma ku kawungeezi saawa yonna kyobora no gavumenti njagala naba Uganda mwesobola mulina ku maanyi mu kumaliriza ndina gundi research zengenda mwezi z'Abayisirayiri n'Abamerika waliwo boodi gye batuulako naye be boogera yengenda okwetegereza